mumpi. Gwani gwe nyinyi ayogera nawe oli mukazi mumpi. Wamma taata. Sebo mugagga. Olaba omukazi omumpi ye mukazi asobola okuwa ekitiibwa. Ye mukazi atakulaba mu kawompo. Ye mukazi asobola okumanya nti n'oli mwami we. Omukazi omuwanvu lusolo byo. Bonna bati bakula muwawa. Akugamba nakula yenna nga n'entumbo talina akuwadde. Ati ennyama yonna yesikadda waggulu. Taata omukyalo omumpi asobola okutegeera nti oli mwami we. Asobola okukakkanako wansi w'oli. Ne bw'otambula naye otambula weewulira kubanga mukyala mumpi aggumidde. Ateredde. Teri mukazi muwanvu alina figa. Taata ndowooza ekyo naawe okimanyi. Mu butuufu. Taata obutukoze bubi. Anti kakati babiri ekyoba omanya. Ono siina we mukkiriza kugenda. Ono ye wange. Taata okaka munenga tweyanze. I'm very ready to fight for her. Are you sure? More than ready. Banange taata weebale nnyo. Weebale nyina okusiima ntya. Banange omanye waffe. Omuntu bw'omusanyukira bw'omusiima. Omuzinira muno kumazi. Taata tweyanzege. Tweyanze ffe abakyala abampi. Tweyanze taata tweyanziza. Tweyanze taata nkoona. Gano nzinagago. Taata kyusa. Gano nzinagago. Banange tweyanze. Taata weebale. Maama nyabo. Taata munange weebale nnyo weebale ddala. Weebale nnyo taata. Weebale kumunjagalira. Tofaayo. Kale mbadde nkufunidde chance. Nga nkukubidde paasi ng'eyise bulungi eteredde. Omukisa gwonna ogwonoonye byonna obiyiye. Chance comes once. Oba tuddeyo omugambo obadde osaagamira byonna. Ogambye otya? Olwo yagamba atya? Talina buzibu. Abasajja tebasiba busungu. Agenda agamba kimu nti it's okay. Mutandikirawo. Neegwolekewo omusajja bw'otyo. Hey! Mukwano. Ekyo kisiraani kyennyini. Kisiraani. Ntandika ntya? Charlotte. Omusajja ng'oyo mukulu nga mulaga mu mikwano gyange. Nga nange neeyanjula ntono boyfriend wange bba wange. Charlotte. Sirika Jackie njogera. Mboyo bba wange. Mukwano siri ku bwangu kati kankikutegeeza. Agenda eri abo abamwagala so sinze. Anonye grades. Naawe owompitanga ddiro lala. Nonyanga ddiro zompitira. Charlotte oli yabyogera. Kale kati nange nkugamba. Aganya bazale yebase Masaka. Alinda banzizeemu okufunira omusajja gwe kiwala gwe. Base Masaka yebakireyo ddala. Siriddemu. Yegwa akolera abasingles noba connectinga oba gwanonyeza abanonye. Okola mbanoonya. Naye ng'omanyira Jackie. Charlotte ekyo kyonsasudde. Ekyo kyonsasudde. Nze yakwisa nkufunira omusajja omugagga. Obona ebyo byozungazunga ng'olinnyo obunyonyi ogenda obalabika oba ogenze nakwetunda. Osetolinge wamu obeere n'omusajja omugagga. Kati ebyo byonsasula nnyabo. Nyabo akamanye katuuse. Sebo neetunda. Wemba neetunda. Obadde ondesa n'okuntunda ekitegeeza. Leka neetundire ebwe nenga seetunda wanene. Bw'oba togenda Bulaya kwetunda olinayo business ki? Ekuwubawuba ku nnyonyi. Eyo obwedda gy'onnangira olinnye ennyonyi. Naye kankubuze bw'ontunuulira bw'otala tufaanana. Tufaanana mukwano. Siriddamu guno gwe gusoose gwe gusembye. Siriddamu kufunira musajja kuba ndabye tolina amagezi Charlotte. Wakanfunira bameka. Anti mbadde nkuyambye nkufunidde ono. Weyambe n'abeewamu. Kubye nnyo. Charlotte onvuma. Weeyambe n'abeewamu. Wangi. Nabo balina sibu tebalina basajja baadibira ku jaba wali batudde waliwo bakazi ni balo bajjajja bonna baadiba. Batwalira oyo omusajja ombawe. Oyo jjajja w'abaana. Obigamba nze. Nnyo nyongereko ate ntandika butanga. Kati nkubira olunaku lumu ogenda kufukamira ku maviivi weetonde ebyo byonna byonnangidde ng'onsaba omusajja. Nze nfukamire nga bw'ontunuulira bw'oti. Abula ontunuulira ontya toddamu nakumanya abasajja b'obukadde wano eno bastard. Genda n'ogenda akatalekeka ke kasemba. Genda onkolera ebyokunyagala chips ne chicken breast. Ndowooza obimanyi. Ng'ani asasula? Gw'ataani omugendo bamwakyagula. Nze. Mukwano nvuza amafuta gange n'enzita wano eno. Ngenda kubireeta ogenda bbiri ogenda byesasulira. Gwe ogenda byesasulira. Mukugenda mangu obuleete yanguwa. Ogira bbaawo layini.
Nakutumye eki. Gwe wantumye eki? Biki bino byolese? Bye wantumye? Biki bino bikubuuza biki bino byondeetedde? Okay. It is a mixture of some tangerines together with some lime and some cordial, plus also some cranberry juice infused on the rocks, and a pinch of salt with the sugar syrup, Okay. minus a lot of artificial flavors. Okay. So do you get me? Kachabitegedde. Flo. How are you? I'm fine. How are you, Nyabo? I'm good. Kakati, ogenda kunfunira chips and chicken. Ontereko pizza, sausage, milkshake, and for now, ogenda kunfunira a soft drink. Yeah. Thank you. Chichi, tomanyi kyenkutumye? What do you mean? Order with cash. Since when? Mukama waffe Chris yetugamba tetuddamu kuwa kintu kyonna wadde okukkiriza odayo. What? Mpozi ng'otuwadde cash. Kubisebe yabibagamba. Twanzigyamu bigambo. Naye ggwe olaba kye wakola kyali kituufu. Okimanyi nti ffenna tukwewuunya ku hoteri. Abakozi bonna baakugirako enkofiira. Like, how dare you bring another man in your man's business? Mukazi kyakola ekyo. Kyenkana n'okutwala omusajja omulala maka ga bbaawo. Lydia, oli mukazi musajja nnyo. Tosaaga. Florence, kankugamba amazima olwaleero. Ekituufu kiri nti omuvubuka oyo saamwagala kuyagenda omulungi nali simwagala. Wabula naleeta omuvubuka oyo mu maaso ga Chris nga njagala mutiisatiisa. Really? Yeah. And by the way, ensonga ezo zaggwa twatuula ne twogera n'ebiggwa. We're fine. Muwala munnange, obwenzi tebuggwa. Kasita bakukwatira mu bwenzi kiba kiwedde, kaba kaweddemu. Teri musajja ayinza kusonyiwa mukazi mwenzi. Obwenzi tebabusonyiwa lwa nsonga buluma. Omuntu ne waba abukola n'asanga munne nga abukoze bumuluma. Simanyi ngeri ki gy'ogenda kivuunukamu. Bw'aba yakugamba nti yakusonyiwa akulimba. Kivulaba Chris akujooga n'akukola bino byonna n'abikulaga. Lwa nsonga takusonyiwanga. Lydia, okimanyi nti omusajja bw'akimanya nti wayenze asobola okudda awantu n'asiriikirira yekka bw'ati. N'afumiitiriza n'akuba obufaananyi naye nga ki alaba ggwe mukyala we omulungi what ng'olina omusajja oyo nga buli bufaananyi bwonna bw'akuba alaba musajja oyo. Kati ggwe Lydia, Chris buli bw'akulaba akulabamu babiri, igwe n'oyo omusajja tasobola kubanga yakusonyiwa lwa nsonga obwenzi buluma, obwenzi tebuggwa, ate obwenzi buleeta obusungu. Memories keep on ponding into his mind. Kati Flo kankubuulire, omuvubuka oyo namuleetawo tewali bwe namutwala walala. Ogenda kinyonyolaani? Temwavaawo aba? Ogenda kinyonyolaani? Nze ate yes mmanyi nti ati kyongamba ge mazima. Ge mazima, nkugambye amazima amatuufu agasembayo. Ogamanyi wekka, obulimba wabutulaga mu lwatu, naye amazima ogamanyi wekka mu mutima gwo. N'obwenzi bwe bubeera, obwenzi buluma, obusungu busigala bujja, tosobola bwejjako obwenzi, era bbaawo takukwatiranga mu bwenzi. Kibi nnyo. Singa yakusonyiwa yandibadde akulaga bino byakulaga. Kakati bills on the house si bwe twakolanga ng'ojja n'otumya buli kimu ky'oyagala ne tuteeka ku bill ya Chris. Kakati laba ebivuddemu. Ate bye yandibadde yabikugamba nga ggwe, naye olaba atuuse n'okuswaza ffe mu bakozi. Yandibadde imagine kati gw'obadde tokimanyize nti kugambye. You know how embarrassing that is. Ate nno munnange ffe twali tumanyi nti iwe perfect couple muli okay. Naye amayumba gano bagatereka bingi. But anyway, kantusabire. Nze kyemmanyi Chris ajja kunsonyiwa. Omuvubuka oyo tewali kyaba nawo n'ebbiri. Kale, but let me hope. Chris tewansonyiwa. Chris tansonyiwanga kwegamba
Akyanyigidde ddala. Ali manyi yansonyiwa. Kinaye. Negiri gyogenda weefulamu vumbi. Ongamba kisadala. Ne weefulamu ow'ekitalo. Ne weefuula oba atakola wano kwegamba gw'oyita kuli gy'oli mufu yaawunya. Sadala, between me and you, tukimanyi bulungi nti nze sirina business naawe. Okugyako okubeera nti tuli bakozi n'abakozi. Siri mukwano gwo. We are just colleagues, not friends. Kati ani agambye nti gina business naawe? Kati ongamba ki wampitidde ki? Yes, ewali badde osooka okumanya. Waliyo client ayagala service. Mbadde nkubuuza ku kimadamu kiri. Kyawo nga ki? Oli gw'ova okuggyako order. Kyawa. Kinkubye. Sadala, okuggyako okwewunza n'okwebuza amagezi n'okunnesiruwalizako. Kyogamba tamanyi mukyalo oyo. Kyogamba alya nnyo wano. Omukazi oyo ayita ku geeti si gwa sikale. Wookola wennyini. Naakuyitako buli najja wano. Kyogamba tamumanyi. Nenze mbeeraawo okwetegereza muntu mu maaso nenkiraba kye kiyakamu olaba naawe okirabye abakyala mulwawo okumatira bannammwe naye olaba naawe okirabye mutu kati ogamba ki erika njagala kukitabbira yes njagala kiri awo wangi taata nalo gwe Sadala nnyo oyagala kola ki kutabbira okiri awo kakati nkugendereyo oba nkuleke weetuukire kyoba okola gwe sookayo oli musiru nsookeyo nze mwagala feelings ziri muze zino bw'owuliramu ne bikutambula ng'owulira omuli oyagala kati ntuke mugambe nti nkuyita nti ndi mwannyoko oli muganda wange oli kojja wange oli taata wange oba oli jjajja wange feelings ziri ku gwe waki toweetuukira nze ntukeyo mugambe kale ntuke mugambe nti bakuyita baani nze ng'ozizamu oyo nonsense kale kola bwoti ngenda kwegenderayo kwegenderayo kyetandikire Sadala gwe oba olaba omukazi oyo asobola okwagala ku kirasi nga lwaki gwe Sadala oyo kirasi nga yagala gwe kati ali kirasi ki leka naawe ate laavu temanyi kirasi osanga omuwala omunyirivu asinga n'oyo ng'asinga oyo naye ng'alina ekiniga Katonda wange ng'engatto bweti nga kyambadde n'empale zirimu ebituli enkuba ziyita damage naye nga kati ate nze kati gwe omanyi lwaki atudde awo ali ku bibi of course aliwo ayinza okuba ali awo yeeteze ekyo kye bayita okwetega oyo kati saa yonna alinda amutegula wangi kati nze ngenda gezesa emikisa gyange olaba ng'ojja mu mutego gwe nkugambye anti bo atega ekiguu kye omanye ekiguu ekikwata emisu mu kyalo kati akigwamu kati nze ngenda kuba mu mutego gwe bwagaana ng'abireka ate nze agenda ku nkuba ngenda mugamba ebigambo byange 100 alondemu 100 nga ntegula bwagaana ng'ate muddira nga nyambadde ekyambalo kiri ekye maje olwo alowooza ate ali na mulala wa poliisi njokiteke muno Oluswayiri awo kintu kidogo bwagaana nzija na mmundu ng'ogenda jjijja waggwe gwe Sadala oyina emmundu gwe nga wagijja lwako nali njizizaayo ku ggombolola kazibwe kapona ngamba njijjeyo ngegeze ennyago Sadala ebintu byogera owewulira bwagaana nga muloga wangi sitamanya abaana nagamba bwongonoŋŋaana nkuloga afazaali nkusera Sadala genda weerumbira ekintu kyo bw'omala onoŋŋamba ebivudde mu kulonda present your CV baby nyabo kireka kya luzungu hello hi kinaye era kyenjagala aba akimanyi Hello.
kakati gyebaleko nnyabo sigenda kumalira budde kuba ekyamazima nange obudde sirina ensonga eri emu yokka ate nga etegeerekeka nsonga ya ssanyu ntabaaza ssanyu lyempa ku bantu baali lyegombye oli mukyala mulungi nnyo mubaragavu infact kaalaala gwe bayiwako kyayo omukalu oli n'anywerawo naye nsaba ompe ku mukisa nange mbeere mu bantu owulidde ekyamazima gw'oyagala simumanyi kuba toyinza kubeererawo awo alabika nga nsinga sente ansinga buli kimu kuba kyekyamazima nze njogera mazima sente sizirina era bw'oba zonjagalako ezo zo sizirina nze ngenda kuwa kyeneekakasa kiri eki love nina essanyu ngenda kukuwa essanyu ate nga buli muntu yenna osanga omugagga alina ssente alina buli kimu naye nga talina ssanyu ate nga yeegomba omwavu lunkupe eyeebaka neyeegolola ng'alina essanyu n'olwekyo nina ekyettanirwa abantu bonna essanyu happiness happy in happiness n'olwekyo njagala ompeemu omukisa nkuwe happiness olidde njagala kuwa ku happiness nennyabo bansaba njogere munziramu neeyogeza nzekka ninga aliko enjogeza osirise kitegeera oba okkiriza oba naye kansuubire okkiriza kubanga nnyabo kyenkugamba nkwagala tuzaale abaana oba tuzaala balongo yes saalongosa ddala naalongo kalungi nalulungi first lady nalulungi iraba obwala kali nnyabo tukoze tutya tutandikire kuki wano waliwo nezi rooms waba nkuswalizaawo wano nga nkutwala oba mukatange ninayo obufofofo bwange mukatanga nabisaalu wali ninawo guest house Sadala ogambye ki Sadala nze mukyala wa bosi wa Chris nze gw'ogamba ebyo nze gw'oli mukwana Sadala okubeera mwenkanya nkumanyi n'okumanyi nkumanyi Sadala oli mukunkwana kati kukoze eki tikanaawo zera ngambye bugambi tomanyi obwadda byoyogera nyina byegambye obwadda tomanyi gweoyogera naye ekyamazima mbadde sikutegedde naye ye gwe mukyala wa Chris akulabye nti wooli wano ate nga okutuuka ku sseeryo anedda mukuyitire ngenda gamba Chris obadde onkwana ate oba oleese buzibu ngenda mugamba Sadala abadde ankwana laba yeeno eki byokanduuka temuli oli muntu mukulu ekyo kisirikire oyagala kuŋŋamba nti buli yali akugambyeko Chris amumanyi era olina bw'osirikira nkakasa kuba sisuubira nti nno Chris yekka yakuliko naye nga bw'osirikira abasigadde n'okimira okusaagako lwaki tokomye wano tubireke naye Chris tomugamba ngenda mugamba ti olwabanguba ngenda mugamba Chris lwaki obadde onkwana obadde tomanyi amugambe ngenda mugamba olabe gye binaggwera kati nno nze kankubuulire epeesa onyiga kyamu era mba mubuulirirawo nga bw'onneegwanyiza wano era bw'ojja wano kubanga byonna ngenda bikyusa ate mbize kuggwe ng'onneegwanyiza era n'okujja wano ojja ku lwange bulijjo nsiiya olina n'ennamba yange omwo Sadala lwaki olimba kakati Sadala nfunyeko ku nnamba olwo wakagijjamu